So waje zo tulaba amawulire sebo. Nze nali manyi mwebaka mangu. Eruzira tuzukuka saa 11 fone nyesooka. Cheza oba musira mutoyi twako subuhi. Basalira ddala. Ojikwata mbudde. Ojikwata ddala mbudde swala eruzira. Tuzuka saa 11 ne batwala fone nyesooka. Ne tuddako fone yesaawe 3 namunywa breakfast awa akuji kabaawo. Kakwafu. Sano keyongeza. Kasukali mwekali. Kasukali nganya mkuwa. Kerere. Kakuji kerere. Then sawa nya. Nendo zo utamu sukali bakuuma bulamu. Baagala mulwale sukali. Kigendererwa ki? Ajino. Ajo kuba Okay, obuji weruzira, obutaba musukali. Tebagala abantu balwale sukali. Kisoboka. Batasabula. Mene mukiraba mu mutima omubi. Ne tunyiga kumbe batutaasa. Nonywa akuji. Sawa nya nga kaunga katuuse. Kanda kuzwadde bali alumonde na muogo. Yenga abaayo. Then sawa 7 ne muli ekyeggulo. Kyeggulo ki? Anti mukati mbadde mufuna sente babafumbira. Akawunga kaliyo kaliddeko kempulira. Sende kwa keruzira sagala kulimba. Kati gwe byokulya tobinyumya byoruzira. Ati nkwa program ngezi bali amwe mmere. Bali aki? Kawunga bali alumonde kati nabo bali alumonde ne muwogo. Bakuwaga bajjogongaga akava kijanjalo. Naye kawunga keruzira tolina kakoza. Kaswa koza kafuuka buuji. Sikagumu onaka kuwata no kasuna kwano boti okanyweza nga mupunga. Bolya akachere. Kati bokanyweza boti noyoko wutirako ekijanjalo nekikasanga mu lubuto. Kijanjalo kibisi. Nanye mu Kampala makamanya gali bijanjalo ebisi. Kijanjalo kibisi aje okimanye bei yaki. Mbaye majanjalo kibisi ne kannakati. Aja okudala bukudaza ate. Awo bolidde bulungi. Nnyo. Andi mbaye mayiba kuuma bulamu kati babeera kannakati baneka ovakkedo. Saa 10 mwenna mulina beera munda. Teri musiba abeera abolu saa 10. Tuyingira nga tusaako TV. Naye kati olaba emboozi gye mwavuvuddeyo nga munyumya. Kye nagamba nga nkigamba gavumenti eno nti balekerawo okusiba mu bintu ebitali by'amaanyi. Ebintu ebisobola okuggwera ku poliisi oba ku erosi biggwereyo. Abantu abasinga okusibwa ne bagenda eruzira ne badda. Naddala abamenyi b'amateeka si bana basibirwa obwereere. Batuuka nga tebakyatya kusibwa. Omuntu omulundi ogusoose kati sala omulaba siga nti oddeyo naye tokyatya nga bwe watya ng'ogenda. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Nalaba ng'ekyana naye nga wakino ate kyekyana kyakola ki? Ngendo okuwulira lwatonyumya na bano koza bakasuka ono bamutegeerera. Amazima gakatonda nali sikutegeera. Leero Juma. Allah akulaba. Nali sikutegeera. Wajja uzatoka nolaba mpesi n'ekyana. Kyakola ki? Ninga nda kinyumya ne bakasuku kiri ne bazubeda. Konzo bano bafeeyi konzo bakino ekyana kyawa. Kati nze ng'omuntu gwe naakalabako. Nobati kubanga yera yensala ye yenviiri ya tachuka abeera bwati ne muva wala gwenga sikutegedde ne muva wala nasoka ne simutegeera ne talaba sapule nakuzene dini ngai na nyingi bana bage bamuzaddiye nga munana January
Kati bagenda gamba bwe batamuwera bagamba bagenze mu kulonda. Bagenze mu kulonda. Yaso atakayo gundi. PW. Ebibyo te sajja mulwadde era. Ebibyo byali n'ebintu byonna nga byekuusaako n'ebyobufuzi muganda wange bizibu. Bamugulako emisango okusaasaanya amawulire g'obulimba. N'okozesa obubi internet etteekero ne Bob Muhammad Nsereko lya computer misuse akibati mwe batukwatira omwo. Ile etteekero lye baleeta eryo. Ate ne lyajja tulaba. Ate mukole ki? Ate ne bali sayininga. Sajja affe mubaala Charles twamulekayo. Terikola amateeka ga wano kati etteekero terikola ku ffenna. Litagetinga. Wano kaso yambala esweta ya yellow. T-shirt ng'eriko wano ekigambo NRM. Oba ekifaananyi kya president oba ekyo mutabani we byonna ebikwatagana ebyo so okuvuma abantu n'obamalawo. Aji si bonna. Wasanga yani. Ani gwe baasiba? Nobody. Wa NRM era bamukwata mugeza president Museveni. Nga musibye waaki? Wa NRM ebamma birala. Abantu bavumye Bobi Wine oyo ne bavuma mukazi we ne bavuma Bobi Wine ne bavuma abaana be. Bavuma n'abaana. Olowooza tamanyi gye bawaaba. Naye akimanyi nti nno tebajja basiba. Abo baba bakoze bulungi. Ate bawagira n'ogeza n'ovuma gwe etteeka likwata baalisayiningira gwe. Bo okujjako nga bayombyemu nga bakaayanyeemu ekyasibya Nobert nti bakayanamu era toba bwe najja Rusana namugamba nti gwe kikuyambye mwe mukayanidde ettaka lya kika family ye mubazi nga bana bandana kalama bafukayanidde ettaka bayombedde mu lukiiko lwa kika balina kubazza buzza era bagamba bugambi baana battu mubadde ki abaana bakakeeto lwaki mutabuka kati nawe tobeeteekamu engumi weevuga ate nawe toleeta muggo kkuba leka nawe gamba mbu kati nganze kalanzo w'ensenene kantase ku baana bakakeeto va ku baana bakayanyeemu ne bandeemu bajja kukkaanya Nobert wankubadde yakayana ne banne tosobola kuva eri nga gwewagira oba principal Kyagulanyi oba owagira Kanokiiza Besigye oba ani mbu n'omuwaabira ne bamusiba gwe tebakuvumya obeera wamunyiizizza bakubuuza lwaki wamunyiizizza kibakubuuza ne bakubuuza ako kabuuzo lwaki wamunyiizizza namwe mubasoomooza kati abadde akoze eki era nakulabye wano nga mukola pulogulaamu tetwakoze ne Nobert saasanyusa maaddemu ebirumira bingi saasanyuse kati weetadde mu lukiiko lw'ekika ekitali kikyo Nobert gwe weeteeka kalina gy'akuba essimu sala omutoyinaayo yabwe yali asaba omweyimirira muto wange yagamba twagala kuddayo nnoonya akalulu ka pulezidenti nze mobilize wabaki wabavubuka nga kyasabirako bbeeru ensonga za lwaki alina okukoza nga ava bweru era baagimuwadde gweyo yavudde wala mwamaze kuba amasimu ku bantu abali mu gavumenti bakyalina omwoyo gw'eggwanga abatono kati n'olwekyo leka kweteeka mu bantu abakayana nga banda ya Nakalama obeeteeke oli mwana mwebolereze mwana mujja na nnyina oli mujja na nnyina weetadde ku byabali saasanyuse nagambye Saloomu abadde ki ekirala abantu b'emulumba ne munabuzaabuza amannya ne mubayita ki ne mubayita ki nga mugirawo muti bakyalina obuyinza omuntu alina obuyinza ne bw'aba abuyina mu bukyamu ne bw'aba abuyina mu butuufu bamwesonyiwa wankubadde baakukosezza beesonyiwe naye tobasonyiwa ne beesonyiwe ebintu bya ngeri ezi naye mu nkola byagala ng'ebifaanagana beesonyiwe naye tobasonyiwa osobola okwesonyiwa omuntu naye nga tomusonyiye naye n'omwesonyiwa naffe batuvuma tetumanyi ku poliisi gye bawaaba naye si budde buno
Tajage tukoleyo akantu gye banamuyitira bakkanye ebintu byabwe ate gwe tebagenda kuyita bajja kimawumbwa kaali nawuli emisango gye bali bantaddeko gye banyunga section anti nakati bajja kuyunga abantu awo eruzira gye bali nga babasalira nga babayunga buyungi tebalina musango naye nga mu kkooti gwamusinga kubanga ennyunga nnungi ayina olwekyo ensi eno gwe kyobulya kye bagamba engero z'Abaganda nti obukadde magezi temulowooza nti byakusaaga era maki nga mwe mulina okwegendereza mu eyo embeera kati gwe gy'olumba bwe tuba tutambulira mu nsiko tusinga kwegendereza butalojjebwa misota gye tunuulira musota tegunnuma naye si migezi emisota si mugezi toyinzaga nti gusinga omuntu obugezi naye nagwegendereza yabeera omugezi era busiraamu ffe mu Kurani bagamba nti omusota bwe gukubojjera mu kifo kimu emirundi 3 obeera ofaananya omukafiiri toba mukkiriza n'oyitawo ne gukubojja ne wayitawo obudde n'odda ne gukubojja era n'odda ne gukola ki ne gukubojja kitegeeza totaddeemu magezi amanyambo waliwo omusota awo kati gonoonya gukubojja ogwokubiri kijjanya ku bulamu bw'ensi eno example gy'okozesezza eyo abantu balina obuyinza ate obudde buno bakyabuyina kati beegendereze abantu b'engeri bwe batyo nga balina obuyinza babeegendereza omuntu alina obuyinza bamukola ki bamwegendereza ate nalina obuyinza bwennyini ne bw'otamwegendereza asobola otakukosa nono gwe bawaddeko saawaddeko abiibiita abalina obuyinza engero z'Abaganda nnyingi kabaka tatta naye basajja baba bamwetoolodde bamukaajanga be bagenda ne batta mwe temwaliwo ffe twali batonze Mwami Museveni yagenda okuwamba nga nnyina emyaka 8 charge of 48 yes gye seegaana naye nali neetegereza myaka 8 yes nze nkuze ndaba walingawo abavubuka abeerira abatambulanga boolaba guno omulembe bwe guliko abaagwo nga bayita abavubuka ba youth obuvubuka like youth yes obudde buno betuyita ba informa bamanya ba informa ba poliisi naye nga tabawa poliisi tulina omusajja ali akusejja budget sasa si musirikale naye asobola okujja aliraanye abakulu amanyi okukwata abakuumaddembe amanyi okuba abantu embokaawo kati bavubuka ba yuusi nga neemukayanira ku kisaawe n'omuteme endobo mu mupiira nga wayinza okuyita ennaku 4 n'agamba namwekengedde asuza abayeekera nga bakutta bajasiba oboti olw'okuba amutemye endobo si musanyufu naawe kakati gye twalaga waliwo abantu abaliraanye abalina obuyinza abamu basula n'abalina obuyinza obudde bonna basobola balya n'abalina obuyinza obudde bonna bayinza okukuteekako ekintu basobola okukosa obulamu bwo paka permanently nga tonanga egyo okivaamu kakati nkugamba bugambi nti beesonyiwe naye tobasonyiwa ekirala osabe Mukama Katonda akuwe ku buwangaazi naawe okwegendereza wejjanjabe buki bulungi nga nkyali mulamu kati mukadde katufu nga kazze lwolibaga nti saabasonyiwa obudde buno beesonyiwe bwesonyiwe senga laba akuwadde obulamu naawe niwejjanjaba buki neweekuuma bulungi obudde bujja kujja lwoli musango mugende nti saakusonyiwa n'obudde buno abantu olina beesonyiwa naye sikudda n'okukola live naawe mukola live
nga muli ku musajja waawe simanya weekatu omwami be bayita batya abo wa poliisi oyo gwandi mwogerako balike tomanyi yamuwa mulimu tolowooza nti ebyo byonyumya nti oba asoose kuggwa simanyi wabyabaddeyo neyasoba nga abikoze bangi baliwo ababyogerako ani yali amuwaabidde bafa kisiiri eno gye twalaga ku bantu abaliraanya balina obuyinza bwebagamba nti ngenda kukuba genda ompaabire ndabe gy'onompaabira tobawuliranako abantu bwe batyo nja kukuba ate ndabe gy'onookola ki ogala kumpaabirawa guno omulembe mwe temwalaba ku bayuusi abaali obwobote yajjanga buzi n'agamba nti embuzi eyo nsava amazima balinga banooza nabo balinga baganda abawano wanyunyinyi balinga bennyini nga baba baana ba ku kyalo gwomanyi mbu musaaku gundi twasoma ffenna n'agamba akabuzi awo kasava naye ogenda kangobeera olw'eggulo mukaleeteeka era nga ayinza kuga nti kansalire yadde enusu waganga kalaka kuwadde akabuzi ko kenyini nagamba kaleeta ate okansalire nawe twalako kiremu era n'ogitwala kati wabanga waliwo abakyalo batunula batya baliwo guno omulembe olwawamba buli omu we balangirira nti mwami Museveni awangudde buli omu we yafiira babatusanga bulooka babatta ab'ekitundu nga babakosaakosa dda babasanga bulooka gwebuuza ku basajja abakulu tiwali atambula emanyi bakyaliwo kasa amawulire gagamba nti gavumenti y'Obote esuuliddwa buli omu ng'agamba nti Kabiita aliwa we balangirira oba yali ayesa Mweso we yafiira abaamukuba beobe yali ayesa nabamwesaawo abantu kubanga bayesanga naye ng'omwenya nga tokyalina kyakkola ng'olina okumwenya oseke bulungi aleke kuyungako musango manyi Kakeeto mwe muli bagezi naye nga otambula empiki mwe muli bagezi ate Kakeeto ebintu byombyagala nnyo naye nga tomwagala okuuma buki buntu bulamu kyenkugambye nti kwe kwejjanjaba obulungi okwo nga bw'olinda akadde akatuufu kubanga gavumenti zigwa ne bwe baba siggwa ogisudde ne baba Kyagulanyi ensi yagisudde abantu bonna bali mu nsi bakimanyi nti gavumenti yevaawo ekiseera kyoba tomanyi ddi naye nga ki ekyokuvaawo kati ne bato bange abaliraanye abalina abakulu abamu mikwano gyange nammwe mbagamba nti wankubadde oliraanye abalina amakulu tokosa bantu gwe nkugambye nti genda obuuze ku kyalo obuuza taatawo oba jjajjawo oba mukwano gwo nga muntu mukulu nti abavubuka ba yuusi beeyisanga batya era mubuuze nti gavumenti bwe yakyuka nga mwami Museveni awangudde ani aliwo bayiruddawa abaana baabwe bamulekwa kubanga abantu ogenda noonyiza abantu b'owangaala nabo n'obakosa naye olw'okuba nti olina obuyinza otambula n'abalina obuyinza ng'era bakutya munne ne b'okosa basigala baseka naawe twamwina prefect kubanga bakutya tewali kyakugamba twana prefect ku ssomero awo sijja mwogera kati yafuuka musomesa omuvubuka oli yagobya abaana zanzaako emirundi ng'egi naye nga newakusanga nakusaagula bwe ekyokulya olina okumuwa si kuba nti omwagala naye kwewala kyayinza kukola nga tomwadde kyakulya kati yeyo embeera yalinga ku bavubuka baki bayuth ku mulembe gwa omugenzi Milton Obote nga mwami Museveni bali mu nsiko neteso about na system aje ebeera fair kati nga nze baakera ku makya ne bandoopa mbu nvuma President Museveni navuma General Muhoozi nvuma NRM nwanyisa gavumenti teso about na system esengejja erondoola netwanya system eri fair tomokwesa influence togenda kuntegeera zakutegeera nti aji oganye okutegeera benkugamba eri si emmotoka yo
bw'ogirabanga eri Kaserengeto bw'eteguka nga togiyimiriranga mu maaso gireke emala oggwa mwala muno neyo nnoni oba etomera ekisenge oba omuti osaabusa binoga singa tetta bantu baabwe bw'eba eri Kaserengeto gireke togidda mu maaso kati gwe byoyogera ndabanga ali mu kudda mu maaso g'emmotoka eri Kaserengeto bajja kukutomera era ebigambo biyinza okuga tebigenda nakunyumira gwe kyoli mu kuwakanya mbw abantu tebalina buyinza babulina nnyo kiteeka mu mutwe ekyo wankubadde babukozesa bubi naye gamba bakukola ki babulina ekyo sooka kyo kikkiriza oba oyagala okutambula n'ensi naye bakukolanga ekibi mwenya bw'oba oyagala kuwangaala akamwenyumwenyu tekakuva ku matama mwami Salomo ffe tumwenyeza n'abantu tumwenyeza n'abantu naye ng'okimanyi we si kyali mu mizikiti be tuliraana era n'omuwana amagezi engatto ndowooza oziteeke wano mwami gwo naye nga byakola ensobi manyi bwe mba mwoteyo mu sawuna betubeera nabo omwanya obakuleeteyo akagoye akalala betubeera nabo naye nga olina kuyiga buyizi batambula batya nabo ng'akaseera akatuufu bwe kakola ki bwe kajja gonki kasiku kye yaŋŋamba you don't have to be friends with someone to do business osobola okukola n'omuntu nga ekigendo bagatta wamala muno mukuzize kukola ssente kati ogenze kuyimba for example naye nga si mukwano gwo n'omuyimbi nga si mukwano gwo naye nga ssente zizze kati 226 etulagaawo tukole ki kati abamu ffe tukozesa emotions bye ndi mu kugamba era pulogulamu gye wakoze ne mwami Nobert alina gy'akuba essimu ne ku mmando ojja mmusanga ng'aliyo baguluba leero abadde ku gundi abadde ku TV ku mmando ojja musanga mu kampeyini era babatuuze n'ababakubye n'ebifaananyi ekikulu naawe wavuma nnyo muno kakati gwe toddangamu kuvuma ono naye naawe kakola ki gwonoobaayo lwaki muyomba wanyi mukubidde essimu kati naawe obyetabyemu gwali togenda kubayo gye bagenda otuteeseza weyagatanya Bashalom abo ne mutuvuma Bashalom abo ng'olya n'otingeri wawulira olugero bagamba nti baba babuulirira owaabwe omunaku ng'okutwa okunkumula kyebaga nti ow'omunaku oyingire naawe bakubuulirire okunkumulira bweru kati ow'omunaku wayingidde saakunkumudde kutu wayingidde wali bwe babuulira naye neefula omu ku baana baaboobwe ojja kufuna ebizibu byabwe byonna ebigambo mbikubulyanga kubanga oli mu myaka gy'abaana bange sigamba nti tolwanirira ddembe lyo naye si bwe batyo ebintu ebimu Shalom bireke biyite gwe bagambye kakati bw'oba ovaamu ebigambo ebivuma ekyo nakugambako nogamba si buli akuvuma nti muddize ensuubi yatu nali nakagamba emabega wiiki ey'amaanyi nga tanaakunkwata bawunzika bakoze eki bankutte nabali bavuma naye eriteeka teribakakatako likakata ku ggwe gwatali waabwe era baliteerawo gwatali mwana waaboobwe etteeka likwata bulungi kati olina odyegendereza leero mpadde talk obeera ku kkubo okwo ng'ovuga emmotoka
bw'obalo emmoloka ezikkirizibwa okuweebwa right of way okuyitawo ebitiibwa ebyo bitono bangamba mateeka constitutional mateeka bali basatu president speaker oba ssaabapoliisi ndowooza oba n'omuduumizi w'amagye batono ambulance speaker ne president batonotono bano abala just benyigawo RDC kati omusibira mu jjaamu otya ate mwami Museveni ng'alina omuntu amuwagira gwe yadde emmoloka n'agiteekamu ekigombe tagenda kena amuyimiriza kati naawe ng'osimbula bimu byekugamba tulina ebintu bye twegenza tumanya nti n'oyo amenye mateeka naye tewali ajja mmukwata bajja kukwata nze kakati ebyo by'olina okuyiga toddamu mbeera eyo abantu beesonyiwe naye tobasonyiwa abantu beesonyiwe naye tobasonyiwa ate bigawo zange nyo nagenze ewaka okulya Christmas nalubye olubulu ekiganga esooka ojje saga big nanyaga saga bigambira ku simu yandabye yabala interview twakoleyo ne Shamim ngamba oyina obusungu you're still bitter and it's going to cost you more senga tokkiriza mbeera aliwo mbu kyabaawo nosigala ngo oyina obusungu ogenda kukomekeza ngo onyo siga costinga nnyo ate costing ebubi twagede sawa nga 2 namba nyamuganye kati naye ekirabe nga mbadde nkugamba wamanye kati wamma nawe labayo wamma kino manyi ffe twatunonya ekintu ekitukakkanyanga ffe kyenyinza owuliramu emirembe era senga amafuna omuntu ampuliriza ngamba kati wamma kati gwontegedde bali tebantegedde ngenda okugamba ekyo ngenda kugamba kyotagala kulya naye ng'okyetaaga era mukyala Samimu oyo pulogulamu gye mwakola yagikola nga akwagala nnyo ate mukazi mukulu mu bwongo Shamim Mayanja bye yali ayogera si byayagala naye yali ayogera ebitaasagwa era mmanyi bwe mwagenda ebweru wa kamera yagamba birala wakubadde saaliwo yagamba gavumenti simbi bambi tebalina mutawaana muntu kinnoomu nendabira ddala ninga Samimu ono mukazi mugezi ate kati mukulu oba okusinga ono bwe bayita bukadde maki magezi birabira mu perspective yanjawulo kati Katonda era bwe bukadde kati Katonda yagaba obulamu naye oteekamukko ku magezi n'ogamba kati mu mbeera eno mpangaliddemu nti abantu bawangalira osobola okusanga omuntu nga mukadde naye nga bagamba nti goonya zirya abantu kuno naga mazeeko emyaka 7 kyogamba batanaabira gye ziri naye aba yayiga bwe batambula ku mwalo okuli goonya kakati gwe notandika kusaatuuka busaatuuka wankubadde batikuliridde mu mateeka matuufu Abanya kuno no kuliko goonya bannange. Nenga kuliko n'abakadde baako. Agaga akawa muzeyi Tofiri wali. Katonda amukuma naye ateekamu ku magezi agabeera ku mwalo oguli goonya babeerayo bati. Kati aje ennaku zino ebintu byakyuse jjo nalabye live eya mukwano gwera mukulu munno Moses Sali maniddwa nga Bebe Cool atabukidde Abaganda ab'ebitiibwa abagenda okulaba ku ekitiibwa Kyagulanyi Center n'abagaba bali bankwe befuula abagala Kyagulanyi Center ate ng'ekiro alina bu video nga bagenza State House babagenze Kima Center weziganda nga bajja batabuka naga ateri muntu mubi nga Muganda nagirabye program naye omuntu asookuwa sente naga wevumenti oli musiru era be bantu aba bamu bagamba Omuganda talifuga ebyo bipange bambade be bali mu kukyambaza bakyoge tebamanyi kye boogera bajja kimanya mu maaso ko tebamanyi kye boogera byennaga ebiri abayusi nti babateekanga mu baana bamwe be muzaala
bannammwe baganda bwe muwangadde nabo be musomye nabo ba informa gwe kyekyo omuganda tajja kufuga nga siwe mu kyoli akyogera wa munankolo wa mu kigo oba mutoolo bada abaganda fa bakyogera omuganda talifuga wano era eyo topic okoze by'okugireeta eya mwami Bebe Cool nga wabula jjajja w'obusiraamu bana ekyansuseeko muganda wange kuba Bebe Cool mukulu wange baba awuliranga yagenda okuwabula jjajja w'obusiraamu n'obusiraamu ne Buganda kubanga oyo alimu ebiti bimeka bibiri ali mu luli olulangira lwennyini oluvaamu kabaka mulangira Nakibinge si mulangira bano abalala mulangira yennyini ali mu nzikiriza mwennyini omukulembeze nze siina mukulembeze wa Protestant wa Bukatuliki wa Uganda nenzija mukoleki omuwabule ku nsonga z'Obukatuliki bwa Protestant naye kyenkugambye nti abantu abaliraanya balina obuyinza buli kimu bakikola bakisobola era ne mukulu wange Bebe awulira ddala ng'asobola okuwaabula jjajja w'obusiraamu naye byonna nkugambye birina ekiseera kyabyo ng'omuleka maani era olw'okuba nti jjajja w'obusiraamu musirifu era waliwo olwajja n'ayogera nga ayogera biwabula opposition awo nga tavangayo naye kati bamugambye kati mulumbe bo tebalumba nze ngamba abamu be beegamba kulaga balimbu tukola sisuubira mbu waliyo omuntu agamba genda olumbe gundi mu ndowooza yange nganze bw'olya era bwe yavudde n'agamba Bobi Wine tottisa abaana sima bw'omala okulonda koloti takola ki tattisa ki tattisa abaana ababatta be baani yabamala okulonda abaana betta terajja kulonda nga alina kiso lwaki tasooka kugamba batta nti temutta abaana kuba wandige balumirirwa abaana bambi alumya omuzadde alumirirwa abaana bane kati omutima aguyina ayina n'abazzukulu nga nze kyeyandikoze yandige temutta baki temutta abaana wabula tottisa abaana baani ababatta kakati eyo topiki ya mwami Sali nga wabula jjajja w'obusiraamu ate ng'omulangira tugireke yagende mu maaso era twafunye omuwabuzi awabula obusiraamu n'abalangira tetwamufunye naye taliiwo naye kyenjagala I don't know oyinza okukkiriza nange oba butakkirizigana nze sirowooza baliwo n'abantu abasinga abakola ebintu by'okuvuma naddala abavuma kyeŋŋamba mwami Bebe nga tuva ku topiki eyo sikimugamba nno nti nno simwagala si mukwano gwange tetuyina we tugattira naye simuyinaako mutawaana naye institution ze batawangula ziri mmeka 2 ey'ennono ey'obwakabaka n'eddiini bino byonna entalo za kulwana ne Kyagulanyi soofuna bafaani naye ezo bbiri tebaziwangula era nayo toziyingiranga ekyo bakiŋŋamba naye ye emboozi engeri gyaliwo amaanyi era kyemanyi jjajja w'obusiraamu ndoozi yakiwulidde ajja kwetondera Bebe Haji oba okumuwandiika nti obuwabuzi mbufunye bulungi mukama wange tekisoboka ekyo Haji ate kati ekyayiwa Haji n'amagi bajjukize kwega Haji ekyo kisoboka omulangira Kasimu oyo gwali mu kuwabula sisuubira nti pulezidenti w'eggwanga eno talina simu ya mulangira era n'omulangira aba ayagala kulaba pulezidenti sisuubira nti amala wiiki nga takoze eki na wiiki nnene kyemmanyi naye munnaye babeera wali nga baliraanye Bebe mu kampeyini nga bamutunudde abaliraanye pulezidenti nga bamutunuddeko era balowooleza ddala nti be bali okumpi n'omukulembeze
njijukira kuno okwekalakaasa kwa 2009 nali mu P5 bwe bagamba president nga nakubidde Kabaka essimu nga beekubira n'amasimu just a call awe n'amukubirako kati gwe owabula bajja mwetondera mukulu wange sali bajja mwetondera ekyo aji oli wendi eyo statement gye yakoze bagita statement gye yakoze tolaba nti Muzeeyi Jaberi Sali yalwa mu bukulembeze tasobola jjogera tasobola muva mu kamwa nga ali mu kuwabula omulangira Nakibinge jjajja w'Obusiraamu tasobola. Abakulembeze ab'engeri bwetyo nga b'omulaba teyakyamuse teyaze nti kyayogera mbu takigenderedde babi planning gwe tunuulira amazaalibwa gabadde amazaalibwa ga Kristo Yesu gabadde amazaalibwa gana Christmas ge mazaalibwa Pasika ge mazuuki gwe genda ng'ogoberera bonna abakulembedde ebitambiro mu masinzizo obubaka bwabwe bwa Ssekukulu bonna bugenda mwami Bebe bonna bukuŋŋaanyi bwatambudde ng'obw'omulangira bonna abawabule bonna agende nga bonna bukuŋŋaanyi bonna bawadde mu kugamba okukuba abantu okutulugunya abantu gw'okuba tajja kukeera ku makyakwagalirwa mpaka bwe bubaka nze bwe nawulidde bwe bada bwe mpulira nkwise mwana ku bbaluwa y'abeene nagitaddewa bannange yine bbaluwa y'abeene egamba etya kati some mwana bbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka obwakabaka bwa ofiisi ya Kabaka wa Buganda Ntevu nga 2225 obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa nga Yesu Kristo amazaalibwa ga Yesu Kristo n'omwaka omujja 2026 twalamusiza nnyo mwenna tubeebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo naffe tubasabira twebaza Katonda tusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2025 abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okkubwa okulemesa abeesimbye okutuuka mu bifo gy'ateeka okwogera n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinnya eddembe ly'obuntu. Bannaffe ab'obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga tubasaba obutavumirira buvumirizi nsonga eno wabula n'okuyamba awatali kyekubirira. Buli eyeesimbyewo okutuusa obubaka bwe eri abalonzi awatali kulemesebwa n'okutulugunya abantu mu ngeri yonna. Ebikolwa bino tubivumirira kubanga tebiraga bugunjufu wadde enkulaakulana y'eggwanga. Ebyobufuzi n'okulonda abakulembeze bye tulaba kati bijjuddemu okuyiwa ensimbi mu ngeri ez'ekyonoonere nga twebuuza nti ensimbi ennyingi bweziti zivaawa. Okulonda okuyita mu mbeera bw'eti kuleetera abantu abatalina busobozi kutuuka mu bifo bya bukulembeze ne basooka okwesasula ensimbi ze bakozesa mu kulondebwa. Ono ye kanaaluzaala w'enguzi n'okukotoggera enkulaakulana y'eggwanga lyaffe. N'olwekyo tubakubiriza okulonda n'obwegendereza. Enkuba ekyali ya mwero mu bitundu ebisinga obungi mu ggwanga ate nga mu mwezi gwa Museenene Nteevu twandisuubidde enkuba ennyingi mu bitundu byonna. Notegeeza nti emmere naddala kasooli n'ebijanjaalo omusana gubikozeseza nnyo. Tusaba okuddamu okutwala ensonga y'okutereka emmere naddala emmere enkalu ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe. Ne gavumenti tugisaba okwongera amaanyi mugabira abantu baffe naddala abalinaanye awali amazzi ebyuma ebisobozesa okufukirira ebirime. Okukendeeza emisolo ku byuma ebifukirira nakwo kwetaagisa. Kisobozese omuntu wa bulijjo okwegulira asobole okufuna amakungula amalungi. Twongera okuwulira abantu abalina abaana ababula ne bataddamu kulabika. Oluvannyuma tusoma mu mpapula z'amawulire nga abaana abamu battibwa mu bukambwe obuyitiridde n'okubasalako ebitundu by'omubiri. Twali tulowooza nti ebikolwa nga bino byaggwaawo naye bizzeemu buto. Kuno kwogatta n'abazigu abakakasibwako ab'ebijambiya abalumba abantu ekiro. Tubasaba okwekuuma n'okukuuma abaana baffe naddala mu biseera bino bye tulimu eby'ennaku enkulu. N'abakuumi b'eddembe okwongera amaanyi okukuuma abantu baffe n'ebintu byabwe. Tubaagaliza amadaba ga Kristo Yesu agajjudde essanyu
n'omwaka omujja ogw'emirembe n'obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri, Kabaka wa Buganda. Nina element gye mpuliddemu gye nsuubira mbu n'ono omwami gye yandibadde avumirira okukuba omwami yani omwami Moses Sale nga twogera ku by'okkuba. Ssaabasajja naye akinogaanyizzaako wano. Abaana abuzibwawo ensonga za Ssaabasajja siziddamu. Naye kyemmanyi nti ne mwami Sali yazirabye yaziwulidde n'azisoma n'ozisoma waba teyaziyisizzaako liiso. Nabyo nakulya abalokole mu Uganda presiding officer Joseph Serwadda ng'agamba naye ensonga atambulidde mu kkuba wonna abakulembedde zadde misa eba misa aji ne service mu balokole bonna obubaka bwabwe bwabadde ku nsonga kumpi egi. Kati simanyi lwaki Moses Sali yalonzeeyo omulangira oba gwasobola. Nedda bwe kyabadde bwe bwadde obubaka bw'abakulembeze mu nzikiriza bonna si gwasobola. Ate omuntu bwakubulya bwe wandyogedde ko yadde ali mumulaga nti wandigambye bwoti nekyo wandyogedde. Yandoza bajja muweerezanga ebiwandiiko abitereeze nga tebannabisoma. Haji naye n'okuba magezi si kukuba bambi. Haji okuba magezi kubanga mwami Bebe Cool ekisooka musajja mukulu, ekyokubiri musiraamu, ekyokusatu muganda, ekyokuna mugagga. Bw'omala okuweza ebintu ebyo kiri eky'obusiraamu n'obuganda nkitaddeko nti gwe yaddaddamu nandigambe tamanyi kyali awulya bulizi mulangira tamanyi nekyekitegeeza tebawulya jjajja busiraamu naye mmanyi abimanyi. Kale wabanga ebyo teyabyetegerezanga byo teyabigoberera ebyo ebibiri. Omuntu bw'alwa mu bugagga nga Bebe bw'abuluddemu bamanyi nti ensonga ezi bugagga tebukuumika nga tomanyi. Kyemmanyi ensonga ezisinga azimanyi. Nantuli kweze ate tuba tukyali awo era musiraamu muganda era mukulu munno Sheikh Akula Muguggwa nga sijja mmenyawo bye nayogedde mwabadde mwagala njogere ki biva naga muŋŋamba siwagira mwami Bakyagwanyi Center mu simu naye kati abogera ku Sheikh Kaguggwa sebenneewuunya ajo otegeeza atyo yatuulako mu Moroko oyo musajja ni Kurani ajimina mutu tulako mu Moroko yatuulako mu Moroko president agamba nti atudde mu jjana kakati okyayongerako ki ku byaba ayogedde bwe yali ng'afiiriddwa nnyina emabegaawo era nagenda mu kamera n'agamba abannenya okuwagira President Museveni mulabe wembeera bino nandisuuzeko mu nju bwete Serina President subhanallah iri mu katambi awo kakati omugambe ki saballa mpe amagezi n'emyaka ng'egyo nga nkuze ntuka emyaka gyombi n'amagezi ngaaga kati oli mu kumugamba ogamba waaki kati Kurani yagisoma era yatuula mu mmotoka era seeka muyivu kubanga Kurani osobola okugisoma n'ogimaliriza n'edduguli mu bino ebyensi osobola okusoma n'ogikola ki nebaga nti oyo dokita naye ng'ate gye wakulya bebaga nti twewuunya bwe yamaliriza obwa dokita nga tebalese magi masiika aga aju saleta amagi amasiika kitegedde olina omuntu gwenjukizza oli yamubuuza negwe wagraduating otya naye munne abatakula naye mwe mumulabanga dokita naye beyakula naye abantu bangi nnyo badokita nga ku kyalo yakola tekuli ayinza mukkiriza mukuba mpiso n'agamba mutabani waani kyawe otayinza kunteekamu mpiso naye ng'ate nosaba mulabe eno yalongoosa naye abamumanyi neewunyizza ti
agenze kusala muntu si yoyo Sebowa yes Sebowa abantu mbatidde kati yakugukadde ebintu naye kakati ddala era abagenda mulongoosa awone naye aba yakugukamu ekyo kyokka omanye ekintu osobola okiyiga specialize n'okikugukamu naye tekikuwa kuga nti oyo gundi mugezi nnyo kubanga yasoma kino naye lwaki kyala kiyinza kuti agiwatera ffe kuba gugwe abeera muganda kuba basimanyi kyeyeddira gwe tobimanyi oli munyarwanda naye gugwe abeera muganda ate musiraamu nakugambye igwe gwe naviiridde ku bayuusi tewaliwo wayuusi yajjanga Butambala nga yava Busoga yaliwo okwo ku kyalo guno omulembe omanyi waliwo naye Bonambozi we yagamba edda nti bano diso baba bambega baki ba government si bwe kiri naye yagamba nti neewuunya ajja ku mukolo n'agamba yenze embega omupya ati mbega ono agenda kubegaani anayenze kuba mundu bamaluga nti yendeze diso gwe bakaleeta wana bamaze okweyanjula nti nze mbega omuki omupya mba mwine omwegendereza kati tuba tugenda kunyumya biki waali ati omulembe guno ebintu ebisinga leka byewuunya nnyo ate okyabiraba kujja omungu nga atusaasidde naye okyalaba bingi nga byakwewuunya ate simanyi lwaki abasiri okujjako waliyo bayali bishop bayali faaza ku kisanja kino nga tekinnatandika emabega eri pulezidenti yali agenze eggomba n'agamba pulezidenti nsaba emmotoka empya mu maaso awo tugenda mu kalulu Leveland waffe mba protestant oyo wammwe waffe mba protestant kati bwe yagenze Masaka era waliwo sheekani yasabye emmotoka katulina emitawaana mingi nnyo ekyo sitabakala kubanga ebitongole ebibatwala bisudde obuvunaanyizibwa obafunya amamotoka obafunya bye baagala ebitongole ebibatwala nga Supreme Council obanga akakiiko k'ennamirembe diocese balemeddwa okulabirira abalabizi baabwe ne basalawo beeyiggire omwavayo butereevu n'agamba yenze musajja wo nkuwagidde emyaka gyonna nno yandibyogedde ng'ayambadde suuti naye ng'ali mu gganduula oba ejjubba eyaffe ey'abasiraamu ng'agiyeeko nze ntwala ettwale lino nogamba naye bannange agimbeera mungu atusaase mbeera nadde mu kamera nyenda ba amawulire aga NTV akawungeezi muba temunnebaka tugalaba nga banga weziweremu nga bajjako ettaala aba NRM Bukomansimbi beemulugunya naba owekitiibwa Nammeere nga gamba pulezidenti abantu bandibadde ano bangi ennyanja y'abantu ne babatiisatiisiza nga lwaki mukangakanga abantu ba gavumenti agimu abali mu opposition olwo bano abakyagwanya bayita mu tiyagaasi n'embooko mu bulago bw'obona tiyagaasi nga bakuba batuuni ku mutwe naye era osanga ekisaawe ekijjudde tujje tufunayo laale z'omukulembeze kandidate we NRM ng'ogigendamu oyita mu tiyagaasi n'embooko ani asobola okugendayo ani aba agenda okugendayo kati mukyala Nammeere namweza bano bayita mu tiyagaasi ne bajja kati ani asobola okutiisa batiisibwa abantu abatukumibwa emmundu mbu be batiisatiisiza nga bagenda bakola ki mutemulinnya kulaale wali President Museveni mbu wagenda bwakomawo mukole ki ekyo kya bulimba era nange neewuunya nnyo niba nga waliyo akyogera nti tolinnya kwe lwaki tagenda bwaba kyayagala omugaanira ki naye nga tewali nasobola kyogera mukyala Nammeere addaali baadde bagatta mubugasi baadde bagatta mukulembeze ka bajeti bamuyiiyayiiya ne ka bajeti oluusi kaba tekavudde bulungi ku kiko kye baabawa n'ekirabise so wajezoya tulaba amawulire ssebo nze nali manyi mwebaka mangu eruzira
tuzuukuka saa 11 forenye esooka. Teza oba musiramu twako subuhi. Basalira ddala. Ogikwata mbudde. Ogikwata ddala mbudde swale ruzira. Tuzuuka saa 11 ne batwala forenye esooka. Ne tuddako forenye ey'essaawa 3 namunywa breakfast awakuugi kabaawo. Kakwafu. Sano keeyongeza. Kasukali mwekali. Ate sukali nga nyamukuwa. Kerere. Kakuugi kerere. Then sawa 4 nendo za utamu sukali bakuuma bulamu. Baagala mulwale sukali. Kigendererwa ki? Ajino. Ajo okuba nedda. Obuugi bweruzira obutabamu sukali. Tebaagala bantu balwale sukali. Kisoboka. Bataasa bulamu. Mene mukiraba mu mutima omubi. Ne tunyiiga kumbe batutaasa. Nonywa akuugi. Sawa 4 ng'akawunga katuuse. Ennaku zibadde balya lumonde na muwogo. Ye nga abaayo. Then sawa 7 ne muli ekyeggulo. Kyeggulo ki? Anti mukati mbadde mufuna sente babafumbira. Akawunga kaliyo kaliddeko kempulira. Sente kawunga keruzira saagala kulimba. Kati gwe ebyokulya tobinyumya ebyoruzira. Ati nkuwa program ngeri balyamu emmere. Balya ki? Kawunga balya lumonde kati ennaku badde balya lumonde ne muwogo. Bakuwaga bajjogongaaga akava kijanjalo. Naye kawunga keruzira tolina kakoza. Kaswa kakoza kafuuka buugi. Sikagumu olina kakwata n'okasuna kwano bwoti okanyweza nga mupunga. Olya akaceere. Kati bw'okanyweza bwoti n'olyoka owuutirako ekijanjalo ne kikasanga mu lubuto. Kijanjalo kibisi. Nga ne mu Kampala amakama njagala bijanjalo ebisi. Ekijanjalo kibisi ajo okimanye ebbeeyi yakyo. Mbaye majanjalo kibisi ne kannakati. Ajawo okudaala bukudaaza ate. Awo boolidde bulungi. Nnyo. Andi mbaye mayi bakuuma bulamu kati babeera kannakati baneka ovakkedo. Sawa 10 mwenna mulina bbeera munda. Teri musiba abeera abo saa 10. Tuyingira nga tusaako TV. Naye kati olaba emboozi gye mwavuvuddeyo nga munyumya. Kye nagamba nga nkigamba gavumenti eno nti balekerawo okusiba mu bintu ebitali by'amaanyi. Ebintu ebisobola okuggwera ku poliisi oba ku erosi biggwereyo. Abantu abasinga okusibwa ne bagenda eruzira ne badda. Naddala abamenyi b'amateeka si bana basibirwa obwereere. Batuuka nga tebakyatya kusibwa. Omuntu omulundi ogusoose kati sala omulaba siga nti oddeyo. Naye tokyatya nga bwe watya ng'ogenda. Kubanga system ogimanyi. Manyi wentuula kye nnina okukola okufuna amalazi ne bye wali osuubirayo si bye wasangayo. Kakati ekintu ekitiisa abantu baleke kuzza misanga ate bakibakolera mangu. Nkufuna aji. Katwala n'okufa. Kuno okufa. Death. Abantu bonna okukola empisa mu nsi muno n'okola ng'ensi ekyatambulako bw'eti abantu batya kufa. Era singa tekwaliwo singa buli muntu byasanga byakola ki? Byakola. Ni abantu batya kufa si kusibwa ni abantu batya okufa. Era singa okufa ng'omuntu baagambanga nti enfa eziweddeyo kalitodda ng'oba ofa ogusooka ng'osaba. Nabaitawo ng'emyaka. N'ogamba njagala nfemu emyaka 2. Singa kati ng'ogwokusatu gw'otadda singira buli muntu abasinga babulayo gumu. Mungo tufalo embeera we okunyiga. Naye kansoka enfemu emyaka 5. Bade kansoka enfemu emyaka 5. Bade saka tonda yakikola. Singa abantu abasinga babulayo gumu. Oguse singa ogusembayo gwokka gw'omuntu gwabwe bagamba bamugamba lwaki tofa anti ejange jaggwayo. Akokoyogedde katuufu. Senga ajiwe kyali. Senga twafa. Naye tutya ensi tugyegendereza tutya okukola ki? Okufa. Ne singa n'okufa kwali kwa layisi bwe kutyo singa abantu abasinga babulayo gumu. Oba senga tumanyi oba ekiri eyo ng'oli ali shuwa. Ngenda kufa n'eno kyekiddako. Kati ekkomera kye kisembayo. Gavumenti singa erwawo okutwala omuntu kye bayita mu prison. Okujonga omusango munene. Waliwo n'ofiisi gyataba liaison office, community liaison omusirikale abeera ku poliisi atabaganya. Neno osanga omuntu wa bulijjo mbo bamukutte atambula ekiro agenze ruzira. Ekiddako muvubuka
bw'omukwata emirundi 3 ogwokuna afuuka kkondo. Kati aji abaana abasinga bye ruzira bali ku musango ogwo baguta public edda bakutanga and disorderly baguta public nuisance. Abaana aji bali eruzira abaana abato kyokka oli bamusanga atambula ne bamukwata. Abalina ssente ku poliisi babata, abatalina ssente babasindika luzira. Nze aje ekyankanganga nze waka nange ndi muzadde ekyasinga okutiisa. Tugenda Baddi n'omulembe nga mubi. Omwana omukutte omusibye omwaka 16 nemu okumuya tomubuuliridde oba tatana kyazaako ng'omutadde talina waatandikira. Ate nno abantu abo nze waliwo awo omusirikale ekibuuya awo mwana wattu nno tuwota naye era nalaba ne mu bino ebyokwekalakasa ka Bobi Wine abaana bamusaasaanya nnyo feesi ye ne famire ye ku mikutu egyo emigatta abantu. Twayise oba omwaka gumu waliwo omwana wange abeera ndejjeero mwana namuweera bulungi wa diguli mu IT yabeereeyo gyava nagenda akola emirimu. Waliyo omupiira gwa Champions League gwali gwa Kyosambeka agenda alaba omuki bateega ku kibaana afuluma ku makya nkubira tata banku tinti oli wanti ndi kibuye nzijamba gamba wano waliwo omwenge bwana mwami kazi we nti waliwo omwana wange songa nzigobye ndeka bagenti akalibu ka signing agende. Omusirikale oyo yennyini gwe twota naye sawuna olw'okuba saamuwaayo omutwalo yali avuze omwana wange ng'amutwala ku kkooti ng'ayagala omutwalo ogwo. Akati nze ate wambuuliridde from the beginning. Kati abantu bengwe tubeera nabo ne tumwenya nakati era mmusangawo olumu waliwo kati ate wenagenze wetera manyi wenkolya jimu baggalawo mangu naye waliwo bwe tuba tulina emipiira gy'ekiro omupiira tegulabika nnyo wakati osumagira wengenda ngulabe ku babo balwawo ate tewafaanana nnyo bbaala kifo kirungi era yangobyewo namusanzewo nga waayotera. Kyenkugambye nti abantu beesonyiwe naye tubasonyiwa kati namwesonyiwa naye tonnamusonyiwa mwesonyiwa era kati awo sikyaddayo waayotera kwe kwesonyiwa mu kwekalakaasa sikwali kwekalakaasa mu budde bwa covid bano abaana abantu batuulatuula ngaawo ng'emabega wa Arunaawo waliwo akakubo k'ettaka naye mabega waliwo akuba akakiyanga abavubuka olw'okukoowa kabajja ne babeerabeerawo essaawa oluusi n'esukkeemu. Era oyo yennyini oyo omusajja yennyini jjajja n'ajjayo emmundu mu bantu babeera nabo bennyini wasiiba n'akuba amasasana ku kisenge. Kakati be bantu be tubeera nabo kakati gwe bantu benkugamba kati obeera n'oyo n'obeera awo nge nti abantu beesonyiwe talina mukabuntu muba n'abantu mbamanyi ontwota naye yali ayagala balaga nti bamuwadde emmundu bamuwadde emmundu agiina. Tuyinza kukola kyaji bano abaana ato banyiikidde nnyo ogenda mugundi kakyakalu abantu banyiikidde abaana ato bali makomera aji nze kyankanze nenga omulembe oguddako genda kukola omulembe guno kabda omulembe guno gwalya future y'abakitaffe bukyaji anti bwe benkana n'omukulembeze ne guli eyaffe abakuzaaliddwako kati gulwanagaana y'abazzukulu beba bazzukulu be wasanzeeyo baana bato
kati abaana abo omanyi bangi abavubuka kati baali bapulaninga Uganda eno nga bozimba enju n'ogaa lino ddiiro kisenge kya maama ne taata tebazimba ky'abaana tebaba pulaningira bakuze abaana bakuze enju wazimba iyo ne mukazi wo aye n'obazaala kyokka ennyumba efunze ate abaana we bali ambazadde ne baana bannaabwe embeera yongedde okusajjuka kale ate ffe batono be bangi kati tulina bakwata na kifuba wankubadde bye batugamba bituufu era tubiwulira naye mu kwekaza tulina bakwata na kifuba walabeeko omuzadde nga Mungu amumye ssente enjala neeruma abaana ne bakaabya sawaawo nga 3-4 buli miranga kyasembeyo kujjayo muggo kubakuba gamire mwenna mu buliri muti kati kyetuliko bali mugabamiza gamire nziremu mpulya wana ayasama akabirawo naye nga kibadde ekituufu okuba wa mmere bali njala yebaluma gamire tojja tibulira wano otibula mwenna mu buliri muti mbaleemu kati gyetuwadde bali mugamira Haji oba okyali ku baana twali eruzira omusajja myaka yanga 75 mutabani we yamusiba kati abaana basiba n'abazadde ennaku nga amusibira ki yagaana osayininga akataka ettaka lyani lya taata musango baguyita bati okwo yasooka n'amuwa omwana n'atunda kati baga otunde wala oba n'oyo omuzeeyi ali kulya kitaawe ng'oli abanja ttaka lya jjajjaawe muzeeyi ali kulirye ate onsiba otya n'amukwala n'amusiba ne mukulu we anti ng'onvunaana ki akati buziwa ngambye nneme kwogera naye nandibadde gamba munaye system wagundi system naye naye kati wenjagadde okubuuza kinyagala okubuuza tulina kunenya ffe abazadde ffe n'okwenya engeri tukuzizaamu abaana oba omwana atuuka n'akyuka byeggwe ng'amukuza bulungi wamuwa omusingi omulungi bw'otasaba nnyo Mungu munnaye ne bw'okuza obulungi bino ebyokubuulira tugezaako bugeza ekyano oteekamu edduwa Katonda bateekemu empisa babeere bantu niyo okuzaala Mungu yamanya kyakutadde munda gwe tomanya ate oba waliwo abazadde abeevuma okuba n'ebintu naye mubanga mugagga nga muzadde ng'ate kyekimuleetedde emiyaayo ewaka olw'okuba alina waliyo omwana w'omwavu awangaalawo bavaawo bagende bayiiye wenyini osiibawo naawe osiiba njala myaka 16 aba agenzi maani nava muzeeyi nga teguggwa nengenda njiiye naye gyokoma okuba obulungi bw'otabasaba nnyo Katonda ebyo byennyini byebeera omuziziko gw'abaana ate obutavaawo n'okukukolako obulabe kale kyogamba oyo abakubanga ekyobugagga alina kanzu oyo mutani we yandimusibye senga alya butaala kale ne kanzu nga njikuwa nkubuuza oyagala yamuleera obe neyekisiraamu n'okukola ebintu byaffe tweraliikire ffe abazadde abakoze ebintu byaffe byennyini nnyini Katonda so bw'otamusaba nnyo bisobola okuviiramu ebitawaana ate bano ensaaza za Christmas bazireese kati kyekaliwo pate mbadde manyi nti ate abo bagenda kuteekako obutaala abalina pate epate nga mulimu negundi n'ebisansa bakola nga kyalo abantu bakola end of year pate olabye abantu bebegomba ekyalo kakati oyo yeegomba bifaanana ebyekyalo kyokka ate abali mu kyalo begomba biri Kampala naye nga teriyo bulamu bwenkana waka kufaanana kyalo nga bati gwe ajiwa wangalira mu kyalo kati obooleza byenkugamba nti bye bituufu kati kono kibuga natasimba bimuli na miti na muddo
Mwasimba. Byonna bikola kufaanana kyalo. Kati abo omukyala atawala katabi wala kati. Ate abijjawo. Ayagalawo nnyo akaseminti. Kaki ekyewuunyisa ate. Kati tamanyi nti alimawo ekyomuwendo. Pascal Egyebbeeyi akijjawo omuva n'okisigeni. Alwanagana na kaseminti. Omanyi Kampala mulungi nga bw'otuuka mu nju yo olaba Kampala. Ninga bw'ofuluma mu compound olaba ekyalo. Obulamu obwo bwe butuufu. Nga obeera mu nnyumba munda olabira ddala oli mu Kampala. Ninga bw'ofuluma mu compound obaako mu kyalo. Ky'ogulaba guli awo. Ani atayagala kulengera ku mufe n'omuwova nga guwaka. Kwe kufaananya ekyalo. Oba ffe wa Land Road yasimba wadde ffe abamulya. Yalumu ajja babala. Bangale mulidde wova bakiseera. Bwe kyalo 12. Kati gw'omalawo mwaka oba olidde bimeka. Bingi. Twadde mu bus ajinga bandeeta. Ne mukukoma engato yaffe eri wagirese wagikomezaawo. Engato mwana yagitwala agenda nayo. Eri Kimbala. Baali bakutwala wakugijjaamu wali. Mu kooti. Naddayo nayo. Nampa ebyo bye nalimu naye kati bampa amagezi. Banga bava mu kubula byonna badde nayo byonna tonna sigaza kintu na kimu. Lwaki? Obyejjako. Lwaki? Baganda. Nange banga Bugambi. Na n'aba n'eddagala. Kale siwakanya naye. Ekintu kisa kuddagala. Ngamba ebyokwejjako ebintu. Togaba Besigye bo tebanaabanga ddagala. Ate akuba ekimu okikanoga. Ebimu saagala nnyiiza. Sibutanyi sikunyiiza. Olumu Abaganda baali bagezi. Baakuteerangawo emisoso mingi gy'okola ng'ovudde mu kkomera obutaddamu nsobi y'emu. Nga bakulaga nti gy'ova. Wabi magombo. Ne bagifuula kabula muliro bikikuganga bakulaga. Batuma n'amannya ku meere. Oleke kuddamu kukola kikolwa kyekimu. Bakulaga nti gy'ovudde wabi. Kyekimu ebyo naaba eddagala kola bwoti engoye zookye. Kugamba naye ng'ekintu ekyo kyakolwanga oleke kudda. Abaganda baali bagezi nnyo ab'edda. Kati nga bakukozesa ebintu ebyo byonna oleke kuddamu nsobi gye wakola ki? Okulaga nti gy'ova ovudde mu kufa. Kabula muliro. Kanyagala okubuuza ajja nakyo naba baasi zaali zituleeta. Twajja baasi ttani nga ku kooti za njawulo. Naye mu baasi yaffe yali ejjudde. Naye mwalimu omukyalo ogwo. Abasigadde ffenna nga tuli basajja. Kati gwe wawuliranga nti nno makomera bagazimbira basajja. Wali omanyi boogera ki ekyo? Tobiwuliranga enjogera eyo? Makomera bagazimbira basajja. Buli kintu kyegendeeza enjogera yaakyo. Era kyewuunyisa omukazi okuba ku prison. Olabira ddala n'oba yakola ki? Osooka kubuuza omukazi ono yakola ki? Nnyo abasajja muneetu. Makomera baba bakazi kati bayingira okubamu embeera y'ekisajja nabo beewola bayingira banka. Amukwata. Abakazi nabo babuloka battaka era kyova obasangayo. Naye mukazi walinga omusiba ng'omulanga ki? Era wakanga atokosa mmere. Naye obubbi buli asenga otya n'olya waliwo gwe nasanga Ruzana nga nti oyo gwe najja naye omwami okukulaba oyo yali waga Lubindi. Yanga nti waliwo omubbi. Waliwo omuntu gwe yagenda okulaba Eruzira. Mba Eruzira yennyini ate n'amubbako miliyoni ananga oli ali mu kkomera ng'ono ali bweru. Obadde omazeeko omwaka bulungi. Oyo gwe najja naye yennyini bamuyita mwami Emma. Yagamba wano wenzize. Najja okulaba mukwano gwange ng'ali wano Eruzira. Era n'anzibako emiliyoni aga. Omwaka wadde ogumazeeko bulungi mu Desemba nga tonna tulimbayo. Ababbi babbira Eruzira. Ate nga musibe. Omubbi abba akyanga ali mu kkomera. Emirimu gye tegiyimya waba mufere. Gitambula kinnawadda. Omwana aga musembere Anko Kapa atandise. Okujja mu Rwanda abantu abeerayo bwabanga gwe gwali omulimu gwe teguwummula. Kanake ngase. Wogwanjwa gwe naba signinga ku mpapula. Awe batuukira awo ku visitation. Namula ba signinga empapula. Bwa signinga empapula. Wakuwera ekyapa ekyempewo. Kyokka oleda ali mu kkomera. Wakuwera ekyapa nga kuliko ekirala. Kyatuula ku kirala. Abatakubbye. Abakumaze. Kakati nno ne weetalanga ate ogamba oba tebonzeeyo ku poliisi.
Osoka to omukyala satali asoke akomewo ku poliisi. Era abantu olaba abantu ngo badde omubanja ngo era kyo omujjeko nga yakukumpanya. Olina kusaba nnyo mu bimalire ku poliisi. Kayingira luzira nawe abatuuse okulyaza amaanya. Bagumirawo. Baba sibe emyezi 6. Waliwo gwe mmanyi weema kindi awo. Oli yamwesiga n'amuwa emmoloka ze 3 naye n'amuwa ne zikaadi ne transfer ng'amwesiga nnyo. Ng'oli bulooka n'azitunda zonna teyamuwadde nusu ameka. N'amusiba eruzira. Kati tugendayo era okumulaba. Naye nga twogedde n'ow'emmotoka bamusonzeewo ku ssente ensonga bagira afuluma asasula empola. Yabuuza basonzeewo ssente mmeka nti miliyoni ezi. Nya. Amba kakati musasuleko Land Road emyezi 3. Amazima gennyini. Enda muziwe maama w'abaana azikozesenga. Nze nja kujja. Temufaayo. Neŋŋamba w'emmoloka ontagenda kusasula. Otagenda kusasula. Kati baali bamusalidde emyezi 6 yamalayo 3. Ono nga takyalina zayagala kwongeramu ez'okulya. Twali tulima kindi awo ku Paka Lasiti n'agamba munsasule boode n'okufuufa ng'akomyewo. Bantadde. Kati nasulako nawe muwodi embaddeeta bakusiba emyezi 6. 6. Era gye bali yakuba ssente ze. Anti alina n'abalamu nage emyezi 6 zino ssente bali n'azifuna. Nga tajja zifuna. Naga kati ndi mu kukola. Nagenda ku kyeyo. N'abala buli mwezi mbye miliyoni 10. Kanjira mbeerako wa. Abalala ku bintu by'abakoze obubbi bw'abakoze. Eruzira wamutaasa obutattibwa. Okudda eri ewali omuntu oli gwe yayisa obubi. Ayinza omukola ekintu. N'awummulira. Akanjira nebakako wange. Ne wali obukuumi. Mwe muwoza muli mumusibye. Kombe mukolanga baseculiko. Eri obulamu bwa bali ku gate. Wali ogobandaga nali nakabika kuloko ne bangamba oyo yakakomawo. Bakamutoye wiki ewedde. Bawali nga bamuzi. Ng'akomyewo. Banga waliwo nabalekerayo ddala ebintu byabwe. N'agamba ebintu ebyo bisigaleko wano. Bisigale ng'agenda kukomawo. Kati kyengamba gavumenti nti emisango egimu nga si minene. Giggwere nga ku poliisi abantu bakanyaganye. Abantu leke bamanyiza nnyo makomera bajja gguba. Kituufu. Olaba omwana ge mumanyiza embooko buli kaseera. Awunzika atakyatya kkubwa. Nga wookuba waakapa. Kubanga ekisebayo wakakuba mwana. Ne bw'oyitira nga kyokola buli budde. Buli atakyatya kkubwa. Kati tiyaggaasa oyo omulaba. Bamusussa mu bantu. Obudde buno omanyi nti n'abantu bamuyitamu nga bayita mu nkoomi. Abamu bakola na fujjo kunyumirwa. Abamu bagamba bwalinga sisa. Bwalinga shatya. Naye bagenze bakimanyira buki kubanga abantu bakisusso kikuba mu bantu. Emabega eri. Atiyaggaasa atiika. Ku mulembe gwa Dr. Kano Kiza Besigye. Ng'okugamba obugambi babayitanga na ba Red Top bafulumye. Tewasigalanga muntu naki? Military police. Kwa kye kisembayo. Kati bakimanyiza amaki? Amaaso. Okujjako ng'ogambye nti bagiyitani? SFC wa JAT. Kati ennyamo ne bakya JAT. SFC na JAT. Kakati nabyo bitongole batandisa ate nabyo beeramu. Kubanga bye tubadde tusigadde ng'ogamba nti ekyo ekitongole bwe kijja. Buba bugayegaye balemeredde olwo batina okuleeta abasembayo. Luli yalinga military police. Tebaga nti Red Top efulumyenga. Tewayinza kusigala muntu awo. Abo ba Honorable Gundi Kenny Lukyamuze baddukiranga mu Mayuni. Mayuni nga Red Top ezze. Nga alina kuyingira Mayuni. Yakati abaana baabinafu. Naye ebitongole byaffe ebyo bye tuyita ba muntu nsolo tebyandivuddengayo mu bintu bitali by'amaanyi. Ebintu bino bya poliisi. Kubanga bali be bakuuma ensalo z'eggwanga. Betwesiga nti nti bagambye egindi waliwo egibi. Nga Kasaba Fuluma amugamba ekyo bagenze kitereza kiwedde. Kimaze. Ne bono bango balese nga ate be bagumbulwa beekalakaasa ate betunaafuna ekizibu ekisinga. Haji mwebale kunkyalira.
nali njawo ng'aja atuuse n'okulengera eggaali ngezze naye yanjagala okukozesa omuzano okubaza mukyala wange manyi kyamwebaza manyi alina fuso omanyi nti kolole nasooka omulabako ewa tomulabangako bagamba mukoleyo akantu era nembuuza kasuku nti kati wane Luzira omukyala yatuula ku ntebe bawe nga ndaba otudde kakeeka taata ofaaki nga nengera maama Jayidi yatudde katebe bwati nga ofukamidde omunnyonnyo ye noomala otuula butuuzi katebe ng'oli musibe otya nagamba abakyala ate bali katebe babbawe bali omanyi nti abakazi we bafunira akakiisa akabatuuzako ku ttaka nakati mufukamizza yafukamiddemuko tiba abazadde oba oyinza ne basanga na mwana akukyalira ate gwe kati gwe tewalaba nti wagendayo n'ovaayo abantu bali Luzira awo bano we basalira myaka 10 n'emeka ogwo basalira emyaka 205 kati bagenda kuwangala myaka emeka kati ogwo muzannyo kakati ogwo gwo bakola muzannyo katemba ate omuntu omuzali aja atamale kati tebagamba omuntu batugala kutto baki omuzazi agamba kochi etunuddemu anti ne bobanga omusajja nti paka okufa tuboga 205 gwe muzannyo kale naabe ebisatu baga ekikweze emyaka ebisatu tomalidde kochi buddi wadde wa lukaaga nesalya ku myaka ne bakuwa emyaka 3 kati bwafa ndio n'omulambo bakusiba kati abaana balayira batya ndayira jjajja nga yebase Luzira ajikapo bande mugeye ku Biva Organic Natural Products esangibwa omengo ng'akava kusibye swa ku masengere ogule eddagala abalina sinus esalaje enkola family planning ya natural ku 0752602427 onayo gabyosebyayo ati mbuja kyange yebase kati osalira otyo omuntu emyaka 205 nga nabo bakimayi bulungi nti wano mu Uganda wangadde wa 10 kakati kiri 105 kyani kujo singa baga nti bwosibwa botajiwe nga tuyita omwana nganya akwatira kawo ebbanyi wanga Musiraamu tozikwa tobodda sasula bbanyi ebe Katonda mu Bible yabikola ngo wenkola enkadde nakastanze nyonoona emirembe gyange ejena gyonna kati ani yaga nti byankola nkadde endagaano empya kati yakyuka mu mwete munnalaba nsi eno bintu bingi abantu babikola n'ebibulukukira mu baana n'abazzukulu bibulukukira mu baana nobeera ano ng'obonaabona kumbe jjajja alina kyeyakola gwakisasulire abalala waliwo abantu nga tasobola kwogera linnya lya jjajjaawe mu bantu yakola kyekyo waliwo omuntu atasobola kwogera linnya lya kitaawe ng'ayogera lya taata w'omuto lwa bikolobero nampisa gy'oyisizaamu abantu neyisa okukakana nga toyogera linnya lya kitaawe. Ennyumba nyingi bazisongako awo towamanyi omusajja tojjukira ono yatta munne amukuba akabazi nga bakaanira ffene kati obudde gye bujjawo tujja kuyitanga ewantu ogaye nti tomanyi awo omusajja yabbanga ettaka sikulimba ono ali omusirikale yakubanga abantu tiyaggaasi omwerabidde kati waliwo omusajja ono yakuba kano besigye tiyaggaasi mu maaso diribatainaitwe olowooza abaana bayinza okubeera kusomera baga nti ye taata wange paka kati tukyamwogerako waliwo ekintu kyokola munnaaye kyenkugamba kati bage nti yali ku ddala ly'amaanyi abali ku madaala amanene tebakola kabampaani n'ebiddako abaabimanyi bano baba baagala provinga point bano abawansi abakola ebyo baba baagala provinga point ng'oli ayagala provinga point nalabyewo akatambi owa poliisi nga bamuyitaani yabadde abuli abasirikale nga yeerwanako nti temutuyita basiru nange nakalaba kwako omusajja alina amayinja isima bamuyita obaani nakalabyeeko nga lwaki mutuyita abasiru lwaki mututyoboola bamine nekinnuma nange era nange neŋŋamba basajja abo si baki
si basiru era teri abaga nti baki basiru byebakola byebyaki ebyekisiru. Tuwagaliza Boxing Day nungi muyite mbikujjiko bya Noel naye mwekuume temunywanga mutamidde. Tonywa ng'otamidde. Tovuga ndima. Kubanga bw'ogamba nti bye tukola muleke tuyisaayisa amaaso. Tulina abaana, tulina abazadde, tulina abako. N'otunuulira eno gye baali ng'abantu bakutte emiggo bali ku kibinja ky'abantu balamba bakola ki? Kaakati gwe ng'ogamba nti bosi no era omuntu bayita basiru abamukyamu. Wabula ebikolwa byebikyamu by'ebyekisiru ebikolwa. Tuga bakati atuga kudda mukula baddi naye tujja banga makati gunima kugwako lwakuna tujja ya masakati ga week yawo tunyeyo omoto abomo kuno bakagubadde watangira mu January nga netufira ne lebo sajirinya naye abantu baleke mbavudde kwa gwe mutima gwo kimanye nti balina baliranya naye tubasonyiwa gwe manya besonyiwe naye tubasonyiwa gwe manya nti baliranya balina obuyinza era baddembe okukola bye bakola ki kye baagala taleke bantu bave n'ekyo bw'osaba Mukama Katonda buli w'ofukamira bw'oti musaba obuwangaazi n'obulamu obulungi era wejjanjabe buki bulungi okyali muto ne bw'onookiwa emyaka 10 olowooza onooba ozeeyuse tusekeko naffe tunaabe ku ngalo bwe tuti tugambe abadde mwesigwa Katonda. Abaganda wano kubanga ekintu ekisembayo kuba ekibi ku kyalo naddala eyo waffe mu kyalo kwe kulima ng'omuntu muliraanwa wakoze eki afiiriddwa kubanga afudde naye bwe bati omwagala owalakatako emabega w'oluggi ne wenju ya Tairos oka bannange mbadde ngirako wano mu ddome twafuna omuntu Tairos tebakulaba emabega w'oluggi n'okalakatayo enkumbi 4 n'ogamba senfuma lwafudde nimye nimye senfuma mbuyamba nimye ndi ku lubimbi abantu bawandiike mu katabo nga Mukama wali basuulako ebizibu ngo ojja akatabo ko twabeeranga ne mwami Sekyewo oyo Charles Mundongo naye musajja wankyukakyuka naye nga buli muntu eyali akoze ekikolobero bwa paba amuwandiika lwafuna ekizibu kolo yasibanga mu kanzu nga gisibyeko akaayi n'anywayo omunnyo gwa sigala naye nga tanywa sigala ng'akungubaga wamusanga ku lubalaza eyo gye tokubidde endongo mbuza kikina tewagategedde gundi ebyamutuuseeko nga kola ajja kusiba mu kanzu nsibeko akaayi anyweyo omunnyo gwa sigala ako kampadde era abanaanaba mu kanzu nga nsibyeko n'akaayi mujja mmanya waliwo ekiriwo kati bwe tugenda okuddaawo yakola obubi bwafa ng'olimako emabega w'oluggi okalakatayo enkumbi ezi enkumbi gigule ebeerewo ewaka omuntu afa ogenda olimeko ogambe nalimyeko era nina akabimbi ku bigere ajje rero twadde life lessons mbulamu kyesubira interview eno muyizeemu ebintu bingi ekyo kyemmanyi so tujja kweyongeza aji masekati ga wiiki awo tewaka asukano aji obudde bugenze ekituufu musibe bulungi musule bulungi mweraba